Nyina omuyizi wa UCU yafiiridde mu kabenje n'akayanirwa atendereza bbeeya mu muzaalamu. Saba Katonda amugumyeyo yonna gy'ali. President Museveni afundikidde okunoonya akalulu mu Acholi n'ayingira Kalamojja. If anybody starts a war, he will go to Gehenna. Nandala Mafabi asagudde akalulu mu bitundu bya Bugisu gy'asibuka ne bamwaniriza nga muzira. Eklezia ekungubagidde omusumba w'ejjinja wa Mika yafudde. Tugenda kutandika mbojjevu naga President Museveni olwalira afundikidde okunoonya akalulu Fuga Uganda era n'asaba abakyoli okuddamu okumulonda. President asoose nakukunga abantu ba bulijjo okumuyambako mu kulwanyisa obuli bw'enguzi nga bayita mu kulondoola ensimbi gavumenti zeesindika mu bitundu okuyamba ku nkulaakulana. I have created agencies, anti-corruption unit of State House, IGG. Those will work. If you get personnel who are committed, they will help. But the real structural anti-corruption Agamba nti Uganda lyerimu ku mawanga agakyasinze okubeera mu demokrasiya nga kumpi ku buli mutendera abantu balina ebbeeto okulonda abakulembeze be baagala. The democracy is broad-based democracy, the best in the world. Because like in 1962, there were only, I remember, 2 women in parliament. And yet the population of Uganda is always 50% women. So how can you have 3 women out of 90 people representing 50% of the population? This is the democracy. If anybody wants to learn democracy, come to Uganda. President era alaze okunyolwa olwa ssemateeka w'eggwanga eyakolebwa ng'alimu obuwaayiro obunafu ekiwadde ab'oludda olw'obula gavumenti ebbeeto okutambuza obulimba n'okukozesa olulimi oluvoola. Somebody preaches tribalism and just goes there and then there is a weakness there in the law. Agamba ssemateeka yeetaaga okubeera ng'alina obusobozi okukwasisa empisa ku ngeri gye bakwata mu demokrasiya. Gamba ng'okuwandukulula mu lwokaano munnabyabufuzi singa abaaliko byakoze oba byayogedde ebitasaana. For instance, if you say, you people go in the wetlands, this should be disqualified by law. Agamba nti bo ng'aba NRM baakusigala nga batambulira ku bulambulukufu bw'ekibiina. So for us, era kino asaba eggwanga lisigale nga likyatambulira ku ky'okuwa bannansi obujjanjabi obululu baakukamuwa kubanga amasomero agazimbiddwa n'omuwendo gw'abaana gweyongedde okuva ku road from Gulu, Awere, Konakirk. President mu kwogera kwe abajjukiza ebiseera ebyo abakalamoja we babalumbanga ne babaka ebisolo byabwe wabula nti kati mu mativu ng'ebitundu bino byatereera. What I discovered was that the army had the capacity to control the cattle rustlers, but they were doing what you call in our language here bango kwon. Agamba nti waba yasobola okulwanyisa bakalamoja tayagala kuddamu kuwulira nsonga y'enjovu eziva mu kkuumiro ly'ebisolo erya Kidepo National Park ne zirumba abantu era ayise minisita omubeezi ow'ebyobulambuzi Martin Mugara annyonnyole lwaki ekkuumiro teryetooloozebwako sseŋŋenge. Because of your directive you gave us last year, we are going to do 100 kilometers of that fence starting from Karenga. And we've started work, Your Excellency. Agamba nti yakitegeddeko ng'ab'oludda olw'obula gavumenti bwe baagala okukunga abantu okwegugunga kyokka n'abalabula obutakigezaako okutabangula ggwanga. That some of the political groups say they will start a war
ni kwano gimone karatach tin mi Uganda ni jomone yo wigi pate mone wegen daga bi chako lo ni Uganda. If anybody starts a war, he will go to Gehenna. President Oluvanyuma agenze mu district ya BM mu bitundu bya Karamoja mu Sanyo. Asoose kubayitiramu emirembe bwe gyatuuka mu kitundu nga gy'emmundu ku bantu abaali beenyigira mu bikolwa ebikyamu. NRM felt very sad for the suffering of the Karamojong. That's why the NRM said Circle for the Youth has managed to purchase 4 tents. Teeka ku UCU ettabi lya Kampala aziikiddwa Jalamba Mawokota. Nyina wa mugenzi Agnes Nabisere asinzidde n'okwebaza bba eyamuzaalamu olw'okufaayo. Abakungubazi bagenze mu bungi ku kyalo Jalambe Mawokota mu kuziika omuwala Maria Angela Namirembe abadde omulwanirizi w'eddembe ly'obuntu era omuyizi w'amateeka ku ttendekero lya Uganda Christian University ettabi ery'e Kampala nga yafiiridde mu kabenje ku Lwokubiri lwa wiiki eno. Wasoose kubawo kitambiro kya misa ekulembeddwamu Reverend Father George William Sentamo okuva ku kigo ky'Empala Entebbe. Father Sentamo mu kubuulira asabye abakkiriza okufuba okwegattako omutindo bakwane emikwano egibagattako ng'omugenzi bw'abadde. Abantu abatagattako batuulire kyamuli jase halo hai nga weeyongerayo. Weesige Katonda ajja kuwa emikwano emituufu ate emikwano emituufu egyo gikuume. Atendereza omukolo gwalese mu bbanga ettono lyamaze ku nsi n'atendereza ne bazadde be okumukuza nga bamulaga ekkubo eddungi. Akulira abayizi ku UCU ettabi ery'e Kampala Ivan Mwima ayogedde ku mugenzi ng'abadde omuyizi akoleganika naye era nti abadde abayamba okubalambika mu bintu bingi era baakumusubwa nnyo. Angela abadde muntu nga awa abantu ekitiibwa nga Angela y'omuntu gw'olaba n'ogamba mbuno ng'akwesimisa ng'olabira ddala future y'entangaavu era ne waatuuse wano okufa Angela abadde nga abeera nga role model gye tuli. Simon tusuubira akwasaganya ensonga z'abayizi ku UCU naye ayogedde engeri gye bafunyemu amawulire g'okufa kwa Namirembe. Twafuna amawulire ku lw'ebbalaza essaawa nga emu tiwaliwo akabenje akabaddewo naye kirabika mubaddemu omuyizi wa Uganda Christian University Kampala campus akati nendagira bannange bagende bakebere mu ddwaliro kubanga nali nvudde mu office balabe mwana ki oyo. Ku makya twagenda okizuula nga mwanyinaffe Angela eyafiiridde mu kabenje kano. Ayogedde ku lw'ennyumba ya Lawrence Kiwanuka nga Prosper Ramasaka yeebazizza nnyina w'omugenzi olw'okuyimirira n'alemera ku mazima ku nsonga ezikwatagana ne kitaawe w'omwana omutuufu era n'amutendereza olw'okubeera omugumu nga kitaawe w'omugenzi Lawrence Kiwanuka kati ali mu ggwanga lya Amerika bw'ali. Mukyala waffe Nabisere okubeera omuvumu okubeera omugumu okulemera ku mazima. Nnyina w'omugenzi Agnes Nabisere ayogedde engeri gye yafunyemu amawulire g'okufa kwa muwala we gw'abadde ayagala ennyo era nti abadde amusuubira mu bingi. Banze bankubira essimu gwe mulaba ne baŋŋamba Angela ali mu mokyale emulago ne mbabuuza mokyale emulago yeruwati wodya mu mokyale togimanyi emulago ne bagamba bannange sigimanyi. Wabula ono akyamudde abakungubazi olw'engeri gy'afukamidde ku maviivi ne yeebaza kitaawe w'omugenzi gw'ayise omwami we olw'okumulwanirira n'okubeera omuzadde omutuufu. Atasobodde kubeera wano naffe naye nsaba Katonda amugumyeyo yonna gy'ali nange nga bwengumye. Omubaka w'ekibuga ky'e Mukono era nga ssenga w'omugenzi Betty Nambooza ategeezezza nti nga Namirembe tannafa yamuleetera mwana munne n'amumulaga era babadde bategeka okwanjula omwezi ogujja. Yajja wendi ne mwami Bakireke n'atuleeterayo omuntu omulala n'aŋŋamba ssenga njagala ombuulize ku muntu ono.
ne baŋŋamba nti ku ntandikwa ya Novemba tujja kujja tuteesi. Namboze yeewuunyiza Robert Mutebi yeeyise kitaawe w'omugenzi eyamulumbaganye mu mawulire nti yali emabega w'okubba omulambo gw'omugenzi n'agamba nti ono amusonyiye kubanga tamanyi muntu gw'ayogerako. Yagambye nti yandaba kuggwanika ng'atutte funeral service. Ng'ate nze nagaana ogenda okulaba omwana wange ng'ali mu ggwanika nagaana. Ekitegeeza n'okumanya takola ki? Omwana yenna nga maama we waali. Yasobola kubuuza ati taata we yani nga maama we amwogedde. Ye munnamateeka Samuel Muyizi Mulindwa alaze engeri gye batunsemu mu kkooti n'abantu ababadde bakayanira omulambo. Ebyagenze embengo mu kkooti ng'omuntu yeeyita Moses mu kuwaaba asayiniza empapula ng'ate yeeyita Richard oba Robert ng'agamba temulina kubeera wano olwaleero mu kwekera strugglist waffe. Namirembe n'alwana sigenda genda londa kambe ku 8:09 n'awangula abo abadde batuwakanya okubeera wano. Ng'abo bonna byonna bibadde byogera kooti zibigobye ebibadde mu nsa byadde byabwebusa. Lord Mayor Salongerias Lukwago ayogedde ku mugenzi ng'abadde omulwanirizi w'eddembe Kayingo ku myaka gy'emitonga tekyewuunyisa nti asobodde okugatta abantu bonna mu kufa kwe. Omwana ono abadde amanyi true activism kitemanyi political boundaries ezakala kasitoba ng'olwana activist kyamanya ye cause. Oluvannyuma aba Uganda Funeral Services basitudde omubiri gwe ne gugalamizibwa mu nnyumba ye y'olubeerera ku ssaawa 11 ez'olweggulo. Simon Sekidde yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV. Mwayo gw'omugenzi omukama gw'omuzimirembe ate munnamagye retired Major General Gregory Mugisha Muntu atandise okutalaaga ebitundu by'ettoolo ng'asaggula akalulu k'obwa President. Ekyegeegwa ne Kinjojo asuubiza okukola ku bibasoomooza singa bamuwa akalulu. General Gregory Mugisha Muntu nga werekerwako bannakibiina kya ANT okusagula akalulu mu bitundu eby'ettoolo bakutandikidde mu town council y'e Hapuyo mu district ey'Ekyenjojo era asanze abantu bamulindiridde ne bamulajjanira olw'enguudo embi obubbi obufumbekedde mu bitundu byabwe n'ebirala. Muntu mu kwogera gye bali abasabye bamulonde ku bwa pulezidenti abataase n'abagumya nti bw'anaakwata enkasi y'eggwanga ebitongole byonna ajja kubizza mu layini. Mukatwicherezamu mukampa akalulu ebintu bishobora esente z'abagobaganzi ahari abo bahingi abarisa abashubi nanabo bukorera. Bw'avudde Hapuyo yeeyongeddeyo ekyegeegwa era abasuubuzi bamulajanidde olw'embeera y'enguudo embi gye bagambye nti ebakosa ne bamusaba enguudo zikolebweko singa anaatuuka mu buyinza. Emisoro yo ona kitutulya n'ozibahendekire tawuni kanso ebyebagire ebisimbizi kasire balembezi abokuba omukubado ogenda obamuhanda. Mu town council y'e Kakabala ababodaboda bamulajanidde olw'aba babbako pikipiki kampuni zonna. Abasoma je n'omuntu bahingura ine batwita n'enyondo kyonka ekikutuluma kakyegeebwa abaana bakyegeebwa obutukura tukwasa omusiba tukamuteeka polisi. Bw'avudde ekyegeegwa General Muntu yeeyongeddeyo mu disitulikiti ey'Ekyenjojo era mu lukuŋŋaana lwakubye mu town council y'e Rwebale asabye abaayo okumulonda nga bw'anaatuuka mu buyinza waakussa ensimbi mu kitongole ekisangibwa mu ggombolola y'e Mukoto era yaniriziddwa abawagizi be wakati mu mizira. Bamubuulidde ebibasoomooza omuli enguudo embi, ebyenjigiriza, ebyobulamu n'ebirala ne bamusaba abikoleko ng'atuuse mu buyinza. Mafabi usaba president usahuyeta bamasa bafwesitana ukuliwa nena misindo ng'atanefo kubonaabona mu nzira. And doing a lot of agriculture, you can see matoke, you can see coffee, but now moving them from where they have planted to get market is where the problem is. Nandala beebaziza olw'okumwaniriza era n'abasaba bamulondole buli muntu asobole okufuna akaseko ku matama. Asuubiza okwongera omutindo ku birime byabwe omuli emmwanyi n'amatooke okwosaako okutumbula ebyenjigiriza n'ebyobulamu.
bamutonedde ebirabo omubadde n'ente. Nandala basiimye era n'abasaba bamulonde kubanga yasukulumye ku bonna bwe bali mu lwokaano lwa pulezidenti. Ebuduuda ajja kubya olukungaana lw'olusembyeyo okumpi n'ekitebe kya disitulikiti Mika yava mu bulamu bw'ensi ku Lwokusatu lwa wiiki eno. Aboogeza era nga yakulembedde mu misa. Ng'okuvaawo kwe kubalekedde eddibu ddene. Naffe abakristo ffenna omusumba bw'aba tuba tufiiddwa kisatu, tuba tusigadde nga bamulekwa. Twebaza Omukama olw'ebirungi byonna by'asobodde okumukozesa. Era tusaba omulimu ogwo Omukama gwe yamutandikamu ogw'olugendo olw'okutuuka mu kulamaga yaba mutuusa mu bulamu obutaggwaawo. Ssaabasumba w'okorra a conference that when I came he was one of the few bishops with whom I just bonded life. We knew each other for long. Somebody rightly mentioned he was a very good storyteller. Ssaabasumba Ssemwogerere mwogeddeko ng'abadde omwetoowaze ajjudde okwagalira ng'abadde kyakulabirako. Bishop Mwika was a man of deep prayer. He was a humble man and he was a man who loved all. He cared for the poor. He listened to the broken-hearted and he stood with the suffering. Ajjukiza abakungubazi ku bubaka bwe yabuulira bwe yali akulembeddemu ebijaguzo eby'okuza olunaku lw'abajulizi Namugongo mwaka 2023. We all remember his remarks and his prophecy. Ategeezezza nti President Museveni waakufulumya obubaka bwe obukungubaga essaawa yonna kuba amawulire g'okufa kw'omusumba wa Mika ng'amutuuseeko dda. The written message and full message from His Excellency Kaguta Museveni will be delivered and will be read. He's aware we informed him. Ku lwa famire Caroline Kiwala abuulidde abakungubaze ng'omugenzi bw'aludde nga tawanyizibwa obulwadde okuviira ddala mu 2022 ng'abadde mugumu era nga tayagala kutiisa bantu. We shall keep your leadership and I will continue seminary. Sokanonya mu bitundu ebyerango ng'atandikidde Apache. Robert Kyagulanyi Ssentamu akwadde ekibiina ky'NUP bendera Assembly mu disitulikiti Masende gye yasuze okulekera disitulikiti ya Ndongo ne Apache okungaabayo okumulonda ku pulezidenti. Abadde n'abawagizi beera watuuse ekigumba asanze. Asante sana Apoyo Mateka, Apoyo Tutwara. We love you very much. Kyagulanyi abasiimira okumwaniriza musanyu n'abategeeza n'ensonga z'emawulire agenda kuzikola singa alondebwa. We have a chance to rescue ourselves. Abasabye okumusika mulonda asobole okubayingiza mu Uganda empya. This is our time. I am coming to you telling you that we have a chance to start a new Uganda. Bavudde ekiryando ng'ageze mu disitulikiti ya Apache era okutuuka yalinnye ekidyeri ng'alinyidde mu mwalo gw'e Masende. Mu Apache atuukidde ku kyalo ak'okulo gye baaziika yaliko omukulembeze w'eggwanga Paul Milton Obote ngeno gy'asanze akulira ekibiina kya UPC Jim Makena ne bagenda ku ntaana ye n'aganzika bendera n'ekimulinga akabonero akamusiima olw'ebyo yakolera eggwanga. Oluva Kyagulanyi yeeyongeddeyo mu tawuni ya Apache ng'olukungaana alukubye ku kisaawe ekya Boma Grounds. Eno bannakibiina ky'NUP baliko bye bamusabye abakolere singa abeera awangudde. Therefore, the people, our brothers and sisters in the UPC whispered that they will do a real protest vote bigger than what has been promised in Uganda. Kyagulanyi nga bagenda okukola ekisoboka okulaba nga azimba amalwaliro n'enguudo wamu n'okulira pulogulaamu ez'okubajja mu bwavu. We can resurrect the dreams of independence. We can resurrect the aspirations of our forefathers. David Tamale yakusakidde gulu ku Lwabukedde TV.
Tukabaza munaffe bwetyo tukafundikidaga enkyalero tukwagaliza weekend ennungi tova out kyakuweereza nze kuteesa Julius Nemebo mulungi Katonda kuume.